Amawulire getufuna wano gatulaga nti omusumba w'abalokole omukulu Pastor Aloysius Bujingo abadde ayagala okudduka mu ggwanga ate Abe sfc bamukwatidde ku kisaawe era ne bamukomyawo mbu haliwo ebitagenda maaso era waliwo information eyalinkinga ng'eva ku kyaki nga kigambibwa nti wano babadde batendekerawo abayeekera era mbu okuva ku olwo Abe sfc ne batandika okumwerekengera kasita bamanya nti ono agenda kuba adduka mu ggwanga era amawulire agatambula galaga nti Abe sfc bamukwatidde ku kisaawe olunaku olwaleero era ne bamukomyawo ku butaka. Mawulire agaliwo baganda bange mikwano gyange nga Pastor Aloysius Bujingo okwagala okudduka nenga buli omu yeebuuza ddala omusajja alina ssente bw'ati ki ekiba kimuddusa mu ggwanga li meaning waliwo mission oba yamuweebwa negaana otuukira nga bwe yamuweebwa. Nze naawe ggwe nange sisobola kugamba kituufu nenga ge mawulire getufuna nja kubanga baleetera ne munnange ono ayina ate wino asingawo kweyo embeera egenda mu maaso eri Pastor Aloysius Bujingo. Ize ssente zo omuntu yenna nga Bujingo ayagala kwewolako oba oli manerendo oba oli wa banka oba oli kinkwegayiridde tomwesembereza. Bujingo ali mu kutunda bibi ayagala kudduka mu ggwanga embeera emususseeko. Bujingo okuva lwe yatta Richard ebintu byakyukira ddala era okuva lwe yakwata mu kamwa k'enkyukakyuka engalo baazirumira ddala. Waliwo abasumba abafere betumanyi naye omusumba omufere yeeferera ebibye atayina muntu yenna gwayingirira atayina muntu yenna gwanyigiriza ng'ali mu kweferera bibye. Abo tetuyina nsonga lwaki tubeera tubalumba kubanga ffe twakola endagaano ya tontabaala sikutabaalanga kobenga owagira NRM ng'osigaddeyo gy'osirikidde nga tonyigiriza bannankyukakyuka n'okufuuka omuzindaalo oguwagira ng'obutemu obukola ku bannayuganda osobola okubeerayo. Dembe lyo okuwagira Museveni nga bw'oyagala kubanga owa 1995 CA akuwa eddembe n'obuyinza okuwagira ekibiina kyonna ky'oyagala ne munnabyabufuzi yenna gw'oyagala kasita ekibiina kitabeera kya buyeekera ne n'oyo munnabyabufuzi nga si muyeekera okkirizibwa tewali akulinako buzibu naye kasita osonga engalo zo mu nkyukakyuka nkulayirira tuba tugenda kufa naawe. Kakati omuntu asula mu birawuli yawakula entalo z'amayinja amanyi nti mutemu ate n'asigala ng'akyokoza bannankyukakyuka abalina omuzindaalo okuva olwo wallahi endiga zadduka. Ekiweebwayo tebakyawaayo mulankyawa kimu kya 10 tebakyawaayo. Kyovola musajja wattu buli wabadde ng'akwata akazindaalo ng'asaba direct amazima neetaagayo ku ssente amazima tusondere kino ne bamumma eza Pentagon awo baabuuka nti ze zaatambuzanga muwooza okwetooloola eggwanga tebamwongera n'atuuka n'okuwemula abantu nti Pentagon ya nnyoko bisiraane mmwe ng'ali katuuti kubanga twakuba ettooke lye we yali agenda okujja ssente n'akomawo era asonde. Bannange ninamu ebizibu bya bukadde nga 10 naye awo 15 nkwegayiridde bambi toleeta Bujingo ali ku pressure y'amaanyi. Bujingo ayagala ssente kakati juzi n'asaba basondere Independence Night abantu ne bagaana okusonda ssente kubanga nayo zemuyita endiga zaabuuka. Mwe mulowooza nti abasabire wa Bujingo babeera tebategeera nenezo endiga zaabuuka tezikyamukombya wadde ku tteretebbwa ly'ennusu bwe zaamummeza Independence Night kakati yabadde akomyewo nankuba mpya. Omanyi omuntu alina okubeera n'akawunti 2 akawunti ey'emagombe n'akawunti eno ey'oku nsi. Bannange teri kintu kinaaba kibi nga ku nsi ku akawunti yoleseeko ssente nnyingi nnyo naye ng'ate emagombe gy'oli mu kugenda toyina yadde olw'ataano lw'otadde inizati ategeeza mbu ye y'akawunti y'omuttaka oyo omujega. Mbu ye Bujingo y'akawunti ey'omuttaka oyo omujega awedde emirimu. Abantu bamumye ssente asindise n'omukyala aleebeete. Ze information gyenfunye ayagala kudduka mu ggwanga. Abasajja bamukozesa ne bamusuulawo. Abasajja baagala kumwefuulira. Abasajja baagala kumubalula kubanga
Bujingo asukka ku ky'okubeera omusumba. Bujingo yebadde nkambi mwe batendekera ng'abayeekera ba M23. Kakati mu kutendekerawo abayeekera ba M23 ebyama byaliikinze. Ebyama byaliikinze kakati Bujingo naye ekimuyigga takimanyi. Yeebuuza M23 enjigga oba nannyini M23 ye kennyini kabeejumbira yanjigga. Amanyi bingi ayina okuggibwawo era essaawa eno ali mu kunoonya ssente butassa mukka butassa mukono bw'ajja okwewolako nga bulijjo mukolagana mu bintu bya ssente tomuwola. Bw'oba omubanja ng'oli manerendo oba oli muntu wa bulijjo nga just oli kyaliiwe mwanguyire. Bw'obawo banka erina kyemubanja emwanguyire. Bujingo ayagala kudduka mu ggwanga, Bujingo ayagala kuyitamu, Bujingo ayagala kufuluma, ebintu bimususseeko, ensonga zimwandaddeko. N'olwekyo bw'oba omanyi nti olina ky'obanja Bujingo, bw'oba omanyi nti Bujingo ayina ekikyo, oba bw'oba omanyi nti Bujingo atera okwewolako bwadda tomuwa ate mwanguyire singa ggwe abeera amubanja kubanga essaawa yonna omuyaaya ayitamu. Ate tagenda nakukozesa Kisawe Entebbe. Bujingo ayagala kuyitira ku ttaka nga Bakaleke, ayagala kudduka nga Siraje Bakaleke. Siraje Bakaleke naye teyayita ku Kisawe Entebbe, yayita ku ttaka ng'agenda akukuta musajja wattu bw'atyo mpola mpola. Ne Bujingo tayagala kuyitira ku Kisawe Entebbe, Bujingo ayagala kuyitira wansi. Ate olunaku lwagenda okufuluma tagenda kuva waka, agenda kuva ku office zaawe erungujja ku social media ayitemu buyisi. Kigambibwa nti olukwalo lulimu okuyitira emutukula agwe mu ggwanga lya Tanzania n'oluvannyuma alinnye yeeyongereyo e South Africa gya planning okuseegera. Nkiddamu e South Africa Bujingo gya planning okuseegera. Agenda kuyitira emutukula agwe TZ n'oluvannyuma alinnye ennyonyi emwongereyo e South Africa. In that bw'oba obanja Bujingo mwanguyire era wajja okwewolako tomuwa. Ate mmwe endiga eziri awo, mmwe endiga eziri ewa Bujingo awo waliwo ebyama bingi we mutudde. Ekyo kye mulaba ekiri awo kisukkako ku ekyo kye mulengera. Mwali baba victim mu madduka ga Bujingo kubanga after government okukizuula nti Bujingo abatoloseeko adduse obwanga egenda bwolekeza kubanga we muli ekiro wabeerawo nkambi y'abayeekera aba M23. Kakati walibeera omu kubakwate nga Bujingo amaze okuyitamu agenze. Kakati naawe weebeereremu, naawe kennyini ng'omuntu weebeereremu. Omusajja ayagala kudduka naye ate byalese emabega si bitono. Oyo Bujingo omutemu. Kakati gwe kiri gy'oli okkirizibwa oba oli wa ddembe okusigala awo. Naawe abadde awola Bujingo nga Bujingo yazza kwewoleko, oli wa ddembe okumuwa ssente ne totukaabirira. Era naawe amubanja asudde ennanga okugenda okumubanja oba okumuwambako omusingo gwe mwakkaanyaako bwobbibwa tokaabanga kubanga mugimu ku misingo gye mwakkiriziganyaako gyatundibwa dda wadde nga mmwe mulowooza nti muyina endagaano ez'emisingo egyo. Genda okebere ku musingo Bujingo gwe yakusingira olaba oba okyasobola okugwakisa esinga. Bwe kiba kibanja laba oba osobola okukitunda. Bw'eba mmotoka weetegereza oba osobola okugitunda. Nkubbiddeko, nkuwadde gaabuwa, weebeereremu, weekwatekwate, weekuŋŋaanye onone ebibyo. Anti gw'owola otudde mu kumubanja ojja oyimiridde ofunvubira n'okufunviira n'ojjayo n'amaanyi ag'omu buto. Mwebeereremu, Bujingo ali ku pulaani yakuyitamu. Lwakuba kyannaku nti ye kennyini yakola statement n'agamba Uganda is not bleeding. Buli bannayuganda eboogerako ku bikyama ebigera mu maaso mu ggwanga, oyo yafuuka akazindaalo akabavumirira, oyo yafuuka akazindaalo akabavoola. Bujingo nkula ye togenda kulifuluma.
Bujingo nkulayiye togenda kuva mu Uganda nekulukuta omubisi wakati ne mu nsonda. Uganda gy'obadde owaana nti nsi matabuta. Otuuke n'okugamba omutemu nti ali steady. N'onenya gwe batemulidde nti lwaki otambula n'abaana babatemule. Naye n'otanenya mutemu n'otambula n'omutemu. Bujingo togenda kufuluma Uganda nkulayirira. Bujingo togenda kudduka mu Uganda nkulayirira. Tugifunda mwaba. Tugifunda mwaba ffe abanyigirizibwa naawe naggagga. Buli jjaji tutendera tuba mu kuziika ng'oli mu kututendera Uganda. Naye nga b'oli mu kugitendera bw'obavuma naye ng'ate bambi bo bali mu kuziika. Bazadde b'abaana ne baziika abaana baabwe bakuwulira ovuma gwe batambula naye ate nga gw'otambula n'abatemudde. Abantu abo bakusabira essaala embi. Kabetedi naluswe ebyogenda osiriwala ejjo wakoze video ejjo wabadde obuulira. Bunze baali bangobye mu sonoti mu mwoyo yakindaga. Kyokka togambye mu mwoyo yakindaga. Ate maaso n'otandika okunarratinga. Ngenda okutuuka mu ofisi nga baŋŋamba sayininga wano. Nga byali mu kunyumya ebyaliwo mu kumugoba mu sooti bya buntu. Byaliwo. Kyokka nga wabadde atandika agamba mwoyo yakimulaga. Alimbye n'alimba olubeerera naye Bujingo nkulayirira. Togenda kuddamu kufuna mirembe mu nsi eno. Famire ya Richard ez'Abannayuganda abanyigirizibwa. Omukyala bwe mwava naye mu bwavu n'otuuka n'okukola statement mbu gwe walinga osula ne sitaani. Nze bannange Suzani yamanyiwe nnyina okwambala nkagatta nkapya. Nze Suzani nsange engatta azikubye eddagala. Suzani bw'oba osange engatta abadde nga azikubye eddagala Teddy wazirinanga mutandika tangira bakikuba eddagala gye wayambalanga. Angololera n'ateeka wali naye nga weerabidde nti we wali ewa Teddy n'essaati yanyiganga nnyige nga takyaswa gikunya kubanga buli kiro yabanga yakwoza. Ku makya wajambala ekyannyoggoganga. Nodda ku mukyala n'ovvoola. Abaana bo n'obavvoola. Abaana bo n'obakola biki? Omusajja omukulu n'oyimya ku mpewo bw'olangira omukyala bw'olangira abaana bw'olangira omukyala bw'olangira abaana oliko ebikolimo by'otannalengera. Nawulidde Juza gye gyembuka n'anoonya public sympathy. Naye nsuba abaana bange. Gwe teebereza ebbanga lino lyonna nga tebala abaana bange. Abaana bo tebagenda kusanga mu maka go. Singa wali oyagala kulaba abaana bo ng'era ddala kituufu osuba abaana bo omanyi gye wabaleka. Va mu public sympathy olw'okuba oyagala okuzza obuganzi olw'okuba oyagala okuzza amaanyi nti buli muntu omuzadde alina ogwo omwoyo. Omusajja munno oba muzadde munne bw'ajja n'akola statement ti bannange mmisinga abaana bange asobola okweteekako mu bigere byo. Naye ate gwe public sympathy gy'oyagala okuleeta ya kijegga. Abaana bo tebali Bulaaya. Abaana bo tebalinnya nnyonyi. Abaana bo balina address wewabaleka we bakyali. Omanye ew'okusanga abaana bo. Kakati bino byonna bikola kubaguumaaza. Bu public sympathy obwansuba abaana bange abikola kubaguumaaza mumwongere time asobole okutoloka nga mumuba ababanja. Asobole okutoloka nga tabasasudde nga mukyamubanja. Tayagala kusasula mabanja gammwe. Era nammwe abatera okumuyamba mu bizibu bya ssente ayagala kudda kubeewola kubanga ali mu luko lwa kuŋŋaanya miliyoni 5 asobole okuyitamu. Ebintu ebisinga abitunze. Waliwo agenda okugamba bw'aba ali mu kusolooza miliyoni 5 kiyeekolera kyasama nnyo lwaki tatunda ettaka lya Kanani sirirye. Era ezimu ku nsonga lwaki talina kuzimbako eryo ettaka si lya kkanisa. Eryo ettaka lisukka ku ky'okubeera ekkanisa. Era y'ensonga lwaki ekibangiriza ekyo ekinene takizimbamu. Gwe waalisose ne weebuuza nti ikazi 8 ezo mwenge endiga mulowooza mwazisonderawa era mwazisonda ddi? Kambazzeeyoko ku Bat Valley we mwava okujjaawo. Bat Valley etuuza abantu bameka? Bweba etuuzizza bangi 3,000. 3,000 ez'abantu zisobola okusondawo.
zisobola okusonda yiika 8 mu kibuga wakati. Golowooza nti mmwe mwasonda era waali ebuuzizza nti lwaki kyayanguwa mangu okuggwa. Tekyaweza na mwaka mbutumaze okusonda ettaka lyaffe bannange tutambule okuva ku Bati Valley tugende e Kanani. Golowooza nti mmwe mwasonda ettaka eryo. Mwasondako busammambiro kuba gumaalizaawo mbu ekifo kyammwe naye ng'ekifo kyaliwo ng'era kya muntu mulala nnyo tasobola kukikwatako. Ate n'emivuyo gya Richard tegyamuleka kyekimu gyayikamu ssente nnyingi okulaba ng'azikiriza okuva ku buloga paka kuwa waggulu mu bitongole by'ebyokwerinda bonna baalya ssente. Kaabe mukyala gwayina ewaka Susan Makula naye yalya ssente okubaako ne byaziriikiriza. Kakati omusajja ali yala ali seke tayinaamu yadde olwataano. Kyova olaba kakati ssente azisaba alaali takyaswala azisaba alaali we musimu malaali ng'asalawo abayitireko oko mu ngero. Naye Bujingo tewasaba nga ssente kumala ddakiika ziwera. Bujingo ebintu byekolanga byokka na byokka. Bujingo ebintu byakwanguyiranga ng'okyaliko omwoyo wa Mukama. Abasajja bannange omukyalo oyo gw'olina ewaka ayinza okuba mwemuli omukisa gwo. Nkiddamu abasajja bannange, basajja bannange buli byanfuna bibaako newe byekutte. Ono yadduka ewali omukisa gwe ew'omukyala eyagumira buli kimu. Ne najja n'agenda n'omusege ogutamulumirirwa ogutamanyi nnaku ye ogwatuuka n'okwenda Bujingo na Baba njagala okette ogende ng'onoonya mu maka g'abaami abafuna nga ne 10 olisanga bana baza tusanga 2 abanywezezza obweyamu nga bulijjo akasembayo embaga y'abakomredi baffe Swabula ow'omukisa ne Bobby Giant bannange ebuzaako ennaku 4 tweyama nti ffe wano kuyeekolera Sabula tugenda kunoonyayo akakadde ne baganda bange ne bannyinaze akasente kaganye okuwera. Akasente kaganye okuwera ate ng'obudde buweddeyo. Bwe kiba kinneetaagisa fukamira, bwe kiba kinneetaagisa bayimbiramu nja kukikola naye sigenda kuswala kubanga nina be nanaabisa dde engalo nti ŋŋenda kubawa emmere.